Kakati omuyimbi Big Size Bebe Cool alina akayimba ke yayimba ng'agamba mbu kabeera kamwako ke kalaga ekiri ku mutima gwo ate ne ku bwongo. Munnange Bebe Cool olunaku lwabadde lwajjo yabadde ali ku live emu awo ku TikTok n'abaako ebyama bye yasizza era ng'ebimu ku ebyo munnange Bebe Cool mwayogerera ennyo yavuddeyo n'ategeeza n'agamba mbu mu Uganda yonna yonna yavunaanyizibwa kwani alina okubeera ng'ate aplayingibwa music we. Kyentegeeza bw'oba olina oluyimba nga terumukoledde oba nga talwagadde asobola okubeera nga ateekawo embeera munnaye akayimbako ne kagana okubeera nga tekazannya. Era yagambye nti bonna ba radio presenters, bannannyini TVs, bannannyini radios, bannannyini amawulire gonna gwe buli wamu wonna wonna medias ez'enjawulo abalina muttaanira kuba bukubika ssimu naga nti kakati gwe ebeera nga tozannya music woyo, kakati oyo music woyo siddamu okubeera nga mulaba ku TV yo oba ku radio yo. Era nga kino kyalisa ebibuuzo bingi nnyo ng'abantu beebuuza nti Bebe Cool yani okutuuka okubeera nga asobola controllinga abananyini stations ez'enjawulo, TV stations, radio stations, empapula z'amawulire, ba DJs, ba radio presenters. Era nga bakutegeeza yavuddeyo n'ategeeza naga nti ye atula butuzi mu maka ge n'agamba nti akakayimba akusinziira ku ngeri omwana oyo gye yakayimbye siddamu okubeera nga tenkalaba ku TV. Era ekibeera kiddakaawo okubeera nga temunaye bastopinga okubeera nga tebazannya akayimba k'omuntu oyo. Ngenda kubeera nga tenkuteerawo live eyo osobola okubeera nga owulira biki ebigenda mu maaso side ezo. Bwenama kugyendoza kutwaleko ne wa Bobi Wine alina akayimba ke yasobodde okubeera nga afulumya ne King Sahasako n'omuyimbi amanyikiddwa nga Nubian Lee. Akayimba kaabwe bakayita Not Your Enemy ku YouTube awo kali mu kubeera nga teka trendinga era abantu ab'enjawulo bongedde ddala okubeera nga akayimba kano bakalaba ne ku media platforms ez'enjawulo nkalabyeko bongedde okubeera nga bakasharinga. Munage waliwo abavudde ne beera nga teba appreciatinga oluyimba luno ate nga bobitegeera waliwo abasobodde okubeera nga bavaayo ne bakuba ebituli mu luyimba luno era nga nabyo agenda kubeera nga timbikuterawo awo. Genda wasa mu comment section tubuulire agulowooza ki ku nsonga za Bebe Cool zigenda kusooka okubeera nga tenkuterawo, then oluvannyuma otubuulire ne ku kayimba ka Bobi Wine kano gulowooza kali katya kawe percentage ku 10 oyinza kubeera nga okawa percentage ki. Video liking nga sharingirako abala comment section ejja kubeera open wona ina comment yo tekigenda kubeera nga ogisulawo awo. Tugateko mu butongole subscribing akade aka notification bell kajja kubeera nga tekakwala tinga buli nabandesa video koma uti mbavu. Bebe Cool kati no wali nyeje gava tonnabaguna omwezi gonna gena okuggwako ngenda gukuwanga ndi kuggwe ngonkubadde totegeera yadde wagano okwekako okutegeera naye ku luno ojja kutegeera baabulimba ojja kutegeera luno oluyimba olwa Bobi Wine lumaze ennaku ezi lwe baabufulumya olunaku lwe baalufulumya n'olunaku lw'eggulu leero lugenda kuba lwakusatu lwankubadde baalutakiro lwandibadde lwa nnaku kati 2 ne leero kasalu kwako lugenda kuba lwa nnaku 3. luno olulwo lwa myezi 3 n'ekitundu ne lulabe views ze lulimu. Kati nga gwe ategeera music industry nga gwe yagambye ategeera zi TV ne zi radio yegwasalawo oluyimba olukubwa olutakubwa olufuluma olugendo okuzanyibwa ku TV station izo nakazibe zi radio mbuye gwasalawo gwengaani ku busiru bwo gwenga betukumanyi. Bebe Cool bino si byakunywa maluwa ng'oli mukamaawo nedda. Okitegedde bino si byakulya mbizi zino zoosiiba olya n'omwenge. Ono music wa magezi na kutegeera. Gwe nnyimba zo z'oyimba za kweyambula kulaga matako kulaga mabeere ono yayimba nnyimba zigasa ggwanga. Okitegedde nsonga ziruma abantu ayimba kubiriwo zino siza kusuukunda mabeere simanya kusuukunda mata zino siza kusikusi nedda ogwe gye wayimbiranga eri mu kusuukunda amata ono nga yagamba abantu beekuume bambale kondomu. That's why nti ye mu myaka gye mito yasobola okuzimba yazimba yazimba ennyumba ye eyo nga alina emyaka 23 gwe iyo Museveni amaze kuzimbira gyo juzi wanene ng'otandise okwetegeerera ng'oyinamu ku magezigezi. Museveni akuzimbidde ennyumba ku myaka gyo, imagine toyina kyolina gwe Bebe Cool nenga tojoyina mukazi oyo agiggulira gwe nawe omanyira Bobi Wine oli musiru tukwesonyiwe. So manya level zo yakuyimbira nakugamba manya size yo kitegedde era yakugamba werije mu size yo yakugamba
ogirega banno be bakoze nga gwe tonnaba na kulowooza bikola ogirega azimbye mu ghetto naye nga Land Road tamukonkona akuwa kategeerako mu myaka gya 5 wali okyapangisa ono nga ye ayina na bizimbe mu tawuni byonna ebizimbe kumpi Kamwokya Nansana Wakiso buli wamayi nawe ekizimbe ate nga kalina gwe kikyolina gwe yagamba nti wamuleta mu music industry era okayita ka Bobby Kaana kato nenga kakusinga bingi ekiteeza kakusinga amagezi yumba terunyuma ekyokubiri okumanya terunyuma bakutte n'ennyondo baluteekako okiraba lulinga bino byolaba kasita owulira ng'omuntu ng'alina omuwala we ali naye n'akugamba oyo nno gwolaba alina omutima omulungi agutwalire nnyina ate omanyi famire yaabwe bonna eri bweru ate famire n'omukwano bikwataganirawa okiraba so the song is not good bye bayimbako everybody knows Uganda fenna tukimanyi tetuli bulungi okiraba the injustices going on baluyitani I'm not your enemy olwa Bobi Wine King Saha ne Nubian abo badde otandikira bali mamanya kyoyi toboli kulwa nowera nekata utigenda ngamba olwo okiraba oluli Musaha Nubian Bobi Wine bebo basatu Padman yalukoze terwanyumye ekyo nakyo kiveewo ate mugambye eki mbotebinyumye ebitu ebyo kasitabo yakubanga ezinyuma n'enziwaana teyalaganga ssanyu okiraba ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti okiraba buli wamu nguzi okay abantu abavubuka bali mu makomera basibibwa bwereere okiraba basanga omuntu nti olwokuba yambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda naye nabo ababwambala nammwe mwebereremu mulekerawo okukyokoza abakuumaddembe manya abasajja tebaagala bukofiira bumyufu okiraba naye ate oli bwati kogenda mu parliament agendera mu suuti nogaa nti lwaki tagendedde mu ovulo okiraba naye nga oluyimba terwanyumye no, sometimes you have to come out but there have been better songs before Saha alina oluyimba luli lwe yatuwulizaamu luli TikTok 360 olwo lunyuma era I big up on yourself King Saha naye luli lwe mwakoze abasatu terunyuma nakale ennyimba ezinyuma gyezi ate nasala ozogerako ne bagamba ate kakati lwaki azisoosowaza nnyo ennyimba ennungi gyezi South Africa kati motivation buli muntu lwakolera kyale n'addeka rugeeri ngabanaza ani yagamba nti emitwe esatu gisinga ogumu siteeka nga gyonna katati bali babiri ba full time politician ono eyabadde omusa bali bawaguza dda ate nategedde nina omukolo kwe nali ku Lwokusatu Nubian linajja ne Selector David kati ne bamuwa akazindaala okwogera nangamba big up on yourself my brother Sandy that is a statistics ziri wezi waloze asurawo kolumu ati angamukwa my brother kubanga ono wawikirifu woli luyobya wa nayenga nedda yabadde ampa big up Nubian talina mbwa era talina he's a very calm laid back guy he was smart nga kupye bulungi eshuti okiraba n'abuuza ku bantu n'abatolera salaamu yansanyusiza mwami Edward Sendi analysisyo yalibadde nnungi nnyo era ewoomye nnyo singa eyogedde omuvubuka ali mu myaka gy'aba Brian Makona so si omusajja omukulu ali mu myaka gyo kubanga omuvubuka omuto aba akyanoonya bimunyumira era ebimuwoomera naye omusajja omukulu ali mu myaka gyo aba anoonya binaayamba era ebimujjanjaba nkakasa mwami Edi Sendi oli mu myaka abasawo gye batuuse okugaana okunywa sukaali n'ebiwoomerera
Omanyi ensonga lwaki? Nti emyaka emikulu girina kulya bijjanjaba era egibiyamba. Era buli kyakulya ekiri recommended ku basajja ab'emyaka gyo kirina okuba nga kirimu vitamin oba ebiriisa ebiyamba okukuuma obulamu okusinziira ku myaka gyo. Mwami Eddie Sendi, abasajja ab'emyaka gyo omusanga ng'anywa kaziire ng'ate abaana bazadde bali mu kunywa juice. Si lwakuba nti ye tayagala juice oba kaziire yamuwoomera, naye ate kaziire mwemuli ekituufu kyanoonya. Kakati mwami Eddie Sendi naali kusuubidde okufokasinga ku bigambo ebiri mu luyimba so si ku mudigido oguli mu luyimba n'endeetayo ebigambo mu luyimba, kubanga eyakoze oluyimba yabadde aluleese ng'eddagala. Teyalusuubiddemu awaadi yonna, teyalusuubiddemu bookingi yonna, era teyalusuubiddemu kuzannya kugenda ku chat nti lwe lulina okuba nnambemu. Oluyimba terwazze kuvuganya, era kinkanze nnyo n'okuluteeka mu kategore y'okuvuganya nga luvuganyiza mu music, wadde nga yaluleese mu mbeera eri musical naye lulina kuvuganya na paalamenti. Lwabadde setteeserezo, lwabadde paalamenti etambula, lwabadde poliisi etambula, lwabadde jjajja atambula, so si oluyimba oluzinibwako. His Excellency Bobi Wine ngenda mmutuuma ng'omusawo ajjanjaba Uganda eno endwadde ebulako akatono nnyo okukutuka. Siwaliyo musawo ateeka juice mu ddagala ng'agenda oddikuba omulwadde. Omusawo asobola okukukuba eddagala erikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Omusawo asobola okukuwa empeke ezikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Then abajja okulaba omulwadde bo bakkirizibwa okuleeta juice, ate era ebiseera ebisinga anywebwa bajjanjabi. Nabwe kityo His Excellency Bobi Wine awo w'omumanyidde okukubira ennyimba ezikukyamula, okukubira ennyimba ezikudigiza, awo yavaawo okujjako nga wawuukuuka. Olaba tukyayina ennyimba ezitujjukiza kafeero, tukyayina ennyimba ezitujjukiza basudde wadde nga tebakyafulumya. Gwanoonya ennyimba ennungi mu His Excellency Bobi Wine mukyaji gyeziri yazitereka mu bungi ng'era yeeteekerateekera akaseera nga kano ak'okukuba ennyimba ezikola ng'eddagala so si ezikola ng'ekiziniroko oba ezikola nga eziwoomesa omwenge. Ddayo mu nnyimba za His Excellency Bobi Wine enkadde ezaamukumanyisa, ezaamukwagaza, wadde nga tomwagala n'ogaana ekisajja kiyimba. Wuliriza ezo kubanga ye yakyusa dda audience. Kakati alina abantu ab'entegeera endala baweereza. Takyaweereza buweereza bakyakaze, okuggyako abakyakaze abeetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. But luckily enough ennyimba enkadde zikyaliyo mwakayivu. Genda owulirize ezo mu kaseera kano. Ffe ennyimba tuzikozesa ng'emmundu oba ekyokulwanyisa mu revolution eno gye tulimu. Bajjajjaffe abasinga baatabaazanga mpiiga, abalala ne batabaaza amafumu, abalala ne batabaaza engabo. Ku mulembe guno waliwo n'enkola y'okutabaaza olutamba. His Excellency Bobi Wine mutabaazi eyatabaazizza olutamba. Kakati singa tubeera mu lutabaalo, azironga azinzisa omulabe, azironga azinkoze kye kirina okukolebwa okuwangula olutalo, then ale toyina kumbuulira ngeri gye nnina kutta mulabe, oba toyina kumbuulira nti ono omulabe lwaki wamukubye lya mu kawompo, wali mukubye lya mu liiso n'alumwa nnyo. Ekigendererwa
as long as afudde omufu taba nanzita oba taba nankwata ekigendererwa kyabadde kyakufulumya bubaka era bwatuuse mu bantu nsanyusa nnyo naawe okuliriyakitingako kubanga kabonero ak'essimbalaala nti walufunye batyazawazi mu kiseera kino situtunuulira bulungi bwa luyimba awo twavaawo dda ate n'emyaka gyo nkakasa gyali badde gyavaawo dda naye nga tutunuulira ki ekiri mu luyimba kakati ekyo ekiri mu luyimba nga ggwe omusajja omukulu kyambulemu ebidongo okiwulirize ng'ebigambo ogenda kuŋŋamba nti nze ndi music analyst ekintu kyonna ekitali musical mba nina okukikuba bwaba badde tayagala tukikube yali kitadde mu katabo gwawo wakaanalyzinga obutabo bumeka wootudde era obutabo buddusa message mmeka ogendeera kugamba tandi akatabo kawangaala ko tekavaawo lubeerera na lubeerera omulwadde tumujjanjaba okusinziira ku sipiidi y'obulwadde obumuluma. And if you need to hide something here in Africa, put it in writing. Abafirika temuli bangu bakusoma wabula abafirika muli bangu bakuwulira oba okuwuliriza. Yensonga lwaki ne pano ya mweyo ekola analysis ku music netekola analysis ku biwandiike watiifu nga gwe nabadde nnoonya okola analysis eyo nga bw'ogikoze n'oluvannyuma kidduse omuntu atuuke ku bubaka. Era njagala okusooka okwebaza weebala okutuyambako okututambulizaako obubaka buno okutuuka ku bannayuganda oba tukolera akalango ak'obubaka buno bw'olowooza nti buli mu luyimba wadde nga si luyimba. Obubi bw'oluyimba okozesezza ggwe ebipimo ky'okubupima okulupima. Era ye ggwe benchmark kwe tulina okupimira ebijjudde n'ebitajjudde. Minzaani yo tewagiteza amayinja kubanga bangi abatega amayinja minzaani nga woogulidde kilo wakiri alwana akusaleko nga grams 10. Singa tubeera ku kyalo nga tulinako minzaani emu tulondalera bumwanyi ddala minzaani eyo wadde nga yeebeera eriwo naye yentuufu okupima ebiweze. Mwami Edisendi olulimi lwo lwe tulina okukozesa nga testa okupima ebinawooma n'ebitawoome teruliiko mabwa. Teruliiko mabwa lukola bulungi testi zaalwo. Ennyindo zo bwe tubaze tulina okweyambisa okuwunyirizanga teziriimu ssenyiga. Teziriimu ssenyiga mwami Edisendi. Nabwe kityo mwami Edisendi ebiseera ebisinga bw'obanga okola analysis ku kiyiiye ky'omuntu mu perspective mwonna mw'obeera ogikoledde sooka weebuze ye yabadde ayagala ki? Kubanga kya buswavu nnyo we ba-analyzingira Bebekulu circumference we bana-analyzingira awujja kiwojjolo kya Zuwena. Sigaye nti Bebekulu nkuyingidde ssebe era tonteekako ezo embeera ze z'ekijigga ng'ate era we muyina okuteeka oluyimba lwa revolution olutazze kuvuganya okuwenja oba okunoonya awaadi yadde okuzannyibwa kwe mu TV mu mbeera ya mumpita e Bulaaya nnyimbe nga lwabadde luyina ekigendererwa kyalwo nga lwabadde luyina gye lugenda. Era nkugambye nti oluyimba luno luyina kuvuganya na bigambo bya Ssetteeserezo na bigambo bya Museveni na bigambo bya Ijjijji na bigambo bya Baakwerinda so si na circumference oba awujja ekiwojjolo ekya Zuwena. Otherwise analysis yonkugamba teyali badde mbi
senga ekoleddwa bavubuka bato abakyanuuna sweet abakyanuuna ice cream era abakyanoonya ebibawoomera emyaka gyo ne mu mmere gy'olya mulina okubaamu kamulali olowooza ooma emyaka gyo mu byonywa mulina okubaamu kaziire awooma okusinga Minute Maid waliwo emyaka we gituuka ng'olina kukuuma bulamu nakukola biyamba bulamu ngenze ku kyabasajja be mwogeddeko abaatugaana ovulo mwami Edisendi tulina obulwadde bwa siriimu mu Uganda bwakyako ennyo nga bulina ne bakwano bo bye baatwala bwe mwali mu Emitos nga n'omu akyaliwo nga living testimony era bwe mwali mu Emitos nga n'ennaku zino atambuza njiri ya Mukenenya sijja mmwogera mannya ani yakugamba ko ntolina kwegadanga ku mukazi wo baali bakuganyeeko okwegadanga ku mukazi wo baali bakuganyeeko okwenda wabula mu bwenzi bakubuulira nkozesa yaabwo so si kukujja ku ssanyu lyo ery'obutonde bwe baba tebakujja ku ssanyu lyo ery'obutonde kijja kitya nga tonzija ku ddembe lyange ery'obwebange kino temulina kukyambala n'omulala naga abasajja baage gwe oli mukazi bakuwe sikaati then ogamba oti abasajja banno nti abasajja bagamba baani gwe oli mukazi terenjuuyo gyabulire kubanga togwanidde kugibeeramu nga musajja manyi waliwo akaseera we katuuka naddala mu biseera eby'olutabaalo nga twawula minya na biyenje byabulire amayu omusajja ow'emyaka gyo talina kukozesa statement y'abasajja baalagidde kubanga era n'abobbo tebaalagira naye olw'okuba baalagiranga basajja baawanama ne bagamba paka ku muntu asembayo tugenda kulwana tewaliyo gavumenti eri kuwa ddembe kugirwanyisa mwami Edisendi tewaliyo naye oyina kuwanama okumenya ebyo bye bayita amateeka okusobola okutereeza amateeka kubanga ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote teyakolako ku tteeka ng'erekedde omwaganya ogwabagiyeekera lwaki gwe eno ŋŋaana okugirwanyisa bw'ebanga ovulo yo kyeyita ekyobuyeekera lwaki gwe ŋŋaana okugirwanyisa ng'ontegaatega amateeka agaakolebwa wakati mu kukkakkanya amateeka nga sirina kugamenya nze okwetereereza amateeka mwami Edisendi sirina bbeere era nina mukonda wansi eyo katoyinza kuŋŋa nti abasajja ne bagamba abasajja abaawa era bwe bali nkolera timetable y'okwetoowoloza bwe bali nkolera timetable y'okwegadanga era bwe bali nkolera timetable y'okussa n'ey'okulya ebiseera ebisinga oyo kansa gwe mulaba ati gumbula abantu bw'atandika butulututtu ne bulagajjalirwa bw'onaalagajjalira ekintu ekitone ennyo ng'eddembe lye ery'okwambala ky'oyagala akaseera kagenda kutuuka kigejje abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh